batuyita bampita Shama, Minister of Foreign Affairs addako yenze in the new Uganda. I warned you about this. Nembagamba bijja. Tujja. Stegera tujja. Nabawulidde mwina n'ekintu kye muli mu kutijja nakyo banna Uganda. Manyi mutijja mangu. Nabawulidde mwina app gye mulanga simanyi keepinga internet, simanyi bajjako internet, musigalako Museveni agenda kujjako internet. Mugenda ku downloadinga bimiruwe ya mubiteeke mu simu zammwe. Ostegera. Mugenda ku downloadinga bimiruwe ya mubiteeke mu simu zammwe. Until then we have a solution. Bana ba predicting amusimanyi internet bagenda jijjako, internet egenda kuvaako, mu downloading eno app. Mugenda ku downloadinga bimiruwe ya nabagambe no revolution inteke. From the word go, every stage, revolution tebagitegerera. Revolution ye kutegerea yes, eyo Starlink weri mu Uganda. Teri internet egenda kuvaako. So kati bino yemutandise okutijja, downloading eno simanyi mugita beat yani. Najabe app gye muli mukulanga waneno gye muti. Oshegandise dokulaba mu future bagamba internet ejja kuvaako, mu downloading eno app. Twatuuseeyo. Muveko yo app bye bagambe bye ekisiru. Mubiveko. Nze nakugamba revolution yekuwa stage. Revolution yekuwa stage. Teri atunula mu future ya revolution. Wabula tusobola okupredictinga. Naye ebintu ebiranga biri mu place. Starlink okujja waneno tebagireta mbuno kya kisiru yebase bwebase. Starlink erina omulimu gwayo. Mumugirinde. Wabula bino bimutandise okudownloadinga bi app bye musanga musimanyi mwetegekera internet. Campaign mu abazeetegekera. Nabagamba temugenda kulaba kutia gas one. Olw'amaanyi ga police zino. Bali abatandika revolution ena abagitegeka. Bamanyi ekyo kukola. Bamanyi we bakwata omusajja ne bamunyiga. Kitegera ne bamunyiga. Naye olugezigezi lwe mutandise okukola mutunula mu future ne mulangazi app. Mwe mujja ku downloadinga bimiruwe ebigenda okwonoona amasimu gammwe. Mugenda ku downloadinga bimiruwe ebigenda okwonoona za account zammwe ate wano mudde mutukabirire. Internet bagikuttemu naye nga gwe downloadingira ekiwuka. Kyotategeera. Revolution mugireke. Buli stage gyetuwadde gyetukozesa. Mukitegeera gyetukozesa. Essaawa eno tuli kuki bakiyita popular mobilization. Kunoonya kalulu. Paka kuwulira bubi. Mukitegeera nabagamba buli kimu twakikola. Buli bwe twetaaga okugenda twatuukawo. Buli wamu twatuukawo. It is about them to decide how. Bo balina kusalawo bakikola batya. Mukitegeera naye nga nze nabagamba I am a champion of peace. Where peace is, I will be there. Tewali peace ongenda nawo. Kyempagira. Ensi zonna zeekuba ne zeesaanyaawo. Naye nga bano abatula ku UN. Abatula ku UN tebeera yafa naye ate basinga okufunamu. They exploit. Njagala mutunulire ekyali ewa Saddam. Mukitunuulire. Ewa Saddam kyali kitya. Saddam bamugamba bavaako n'agaana. Ki ekyaddirira? America essaawa eno eri mu ku-exploitinga Iraq. Kale wadde bannansi babawaayo kasente. Naye si egundi gye balina okubafuniramu senga byali bya mirembe. Okitegeera? Njagala tutunulire ekyali e Libya. Mputu ya Gaddafi. Ani afunamu? Nze nabagamba omuddugavu n'omuddugavu fena tulina kubeera ku win-win. Then wetumala tusooke tulwanyise abazungu. Naye unity erina okusookawo yaffe baddugavu kukwatagana. Omuntu gw'oyogera naye olulimi lwe lumu mulemagana muti okutuula ku ntebe ne muteesa ate ng'okyeba nti no kyangu nnyo okuteesa n'omuntu gw'otayogera naye olulimi lwe lumu. Kiki nabagamba naba example yange nje baweera nnyo ku Traore. Ne bagamba Traore akabinja ka JNIM akamuyeekera boogera olulimi lwe lumu. Naye kali kalwana ku lwa France, America ne Bungereza. Ye alwana ku lwa Russia ne China. Naye senga batuuka ne batuula ne wabeerawo concession ne baliteesa ne bagamba nti okay kino ne kino ensi etambule bweti. That is what we call peace. Peace, and we are going there. Very soon mugenda kulaba ku dialogue. Then n'ekirala ye baluwa gye bagamba nti National Unity Platform ewandiike. Kati ebbaluwa eno bagi-owninze bo. Naye njagala mujjukire nti National Unity Platform yawandiikira NIMD. Nkiddamu mu 2023 National Unity Platform yawandiikira NIMD, the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy. Bagamba tukusaba ofulume Uganda.
ebbaluwa gye bagamba national unity platform gyeyina okuwandiika mbu ewandiika kudda mu iPod ebbaluwa eyo eno egenda kakasa nti tukomyewo era byonna byonna ebinaateesebwako tugenda kuteesa nabyo nga NIMD yani nga NIMD ye champion wa dialogue ezo ebbaluwa tebagiwandiikira bano ebbaluwa bagiwandiikira bali ba mediators nakugamba revolution wano weri tulina kubeera na international mediation ba mediator bali ku international scene okitegera ebali mu kuwandiikira so si bano eno ebbaluwa the same baluwa gye twawandika nga tubagamba bafulume it is the same baluwa gye tubagamba kati mwetuli kubanga twali tubafuluma nga tubagamba balekerawo okufandinga ki iPod meeting yasooka nagibateerako ku video wano oba okebedde page yange video kweri meeting yasooka ne meeting eyo yasooka national unity platform teyabirimu tekola makulu tesobola kukola makulu wano always babeeranga bateesa ebintu bino balina kunoonya the fighting force okusikangana omugwa kuli side ki kuli wakati wa NRM ne NUP kati bino byonna byonna those are background noise makers they are background noise makers tesobola kukola makulu nga NUP teriiwo tesobola ate NUP yennyini yawandikira iPod efulume kakati ate era yeyina okugamba nti okay kati mwetuli enteeseganya tugenda zibeeramu nakugambye bino si bya ssente bino bya dialogue kubanga revolution eno erina kuggwera mu dialogue ekyo nakibagamba dialogue yemaliza revolution eno ngawe kyali e Kenya example yange njibaweerako nnyo ku Daniel Arap Moi ngawe kyali e Zambia wa HH ngawe kyali Ghana under Jerry Rawlings njagala mugende musome ku Jerry Rawlings oyo mugenda kulaba kyennyini bwe kiri wano okitegera kyennyini bwe kiri ezo sente tebaddamu kulimba nti sente za iPod ezo sente si za iPod siza iPod bakwata bukwasi iPod ne bakiteeka ali mu kati mateeka okuzikuwa ye tugenda kujjayo ninze mbagambye sente ezo sente za electoral commission sente mwezini mu constitution buli political party ina baka mu parliament erina okuzifuna okitegera ekintu ekyo so olunaku olwaleero nga tulaba side eri bibi nnyo baleeta baana b'amasomero kati bakomyeko baleeta basibe mwe you just don't know nakugamba wetegera foreign policy osirike kidamu tegera foreign policy osirike nabagamba mujeko pressure mujeko stress mujijeko we just understand foreign policy then osirike kubanga buli kimu obo kitunulya bati nomanya nti kati kino tuli wano tudda wano tuli kweno stage wano tumuyina wano that is it okitegera moderator wange simanyo bate muliko temwategedde nti class yatudde dda okitegera foreign policies ezifuga ensi ne woligenda wansi yonna foreign policy n'okwekalakaasa kwe mulaba okugenda maaso ng'essaawa eno tuli Botswana Madagascar gye tuli nabyo birimu influence ya foreign policy mweri nabagamba twabaleeta weebali yensonga bakitemulaba ku tear gas ate we basumululya tear gas tubagamba muviirako wano we muviirako ategedde we muviirako we basumululira tear gas we bati tubagamba kati mutuviire bakakasa ezemundu nga obuke bwa tear gas we wa freezinze nga emundu weza freezinze ne wali ku time ti ne tanka zigenda freezinga n'ennyonyi ezo zigenda ku freezinga naye ki let us advocate for peace dialogue kubanga Kyagulanyi yamugamba Uganda jite mirembe tewali kijja kutuukako we shall protect you that is it kategedde akantu ako foreign policy nakugamba omusajja senga akukuba mu foreign policy omanya owedde kuba tokyayina we out tolina ni ofa essaawa eno ICC ekulinze omusango gwako niyagujjawo dda bweti kati okimanyi nti ogugo gwe guddawo eyo ne tuvaayo ewa koni tuvuddeyo IMF World Bank ebintu byonna ebisibye ebintu bya Uganda bisibe ne zironi ne bazituma ate ziri roni zikyatambula tetulina na sente zisasula wallahi talahi bilahi mbalayirira nowendi basiriiwo Uganda egenda kukyuka teri kati kulanga kulala tugenda mu dialogue
ze nabasomesa zenzize nga mbasomesa tugenda mu dialogue kitegeera tugenda mu dialogue kati campaign za lero zinyumidde His Excellency Kyagulanyi bamugambye okuyita ku kolansi n'agamba nedda zinjagala kuyita mu nsiko wegamba waliwo sitago weetukanga naawe owuliranga ekunyumira okitegeera luli bamuyisanga mu nsiko nga tuyomba kati leero bamugambye yita ku mail abagambye nze njagala kuyita eno ku makuba amabi okitegeera njagala kuyita eno ku makuba amabi kubanga twagala kulaba nguudo ze tugenda okukola for the first time tulabye ku campaign ngeri ku main road for the first time nze bino byenjagala ebyo mbu campaign teziri mu vibe twagala kulaba kuti ani abagaye democracy bwate wakola democracy tulina kuba munoti ya gas mwenna mubera ku eco fitting nga mwenkana His Excellency Kyagulanyi ne General Yoweri Kaguta Museveni bonna benkane sawe just watch the space nakugaye mugenda kunyumirwa 2021 2025 2026 egenda banyumira just watch the space nzizenga tubisoma chokane mbaone muga Professor Shama otukwetagira ate o video ebintu bino nabibasomesa okitegira nzizenga mbibasomesa ate kati mubirabako just mude mu video enkadde mu interpreting ebintu okitegira ekintu ekyo so 2026 government egenda kukyuka forcefully or peacefully naye according kuffe ba professor ba foreign policies tulabanga dialogue zengedde wabula national unity platform njidam national unity platform mark my words temugenda dialogue ya Jerry Rawlings temugenda mu dialogue ya Daniel Arap Moi ekintu kino bakikola batya Jerry Rawlings webamuteekako osegira Jerry Rawlings webamuteekako ennyo Jerry Rawlings bamongera ekisanja yavaako ku kisanja ekyaddako bateesa batula mu dialogue ne bateesa Jerry Rawlings ne bamongera ekisanja kati ekyo ekisanja ekyo kyali alina okuweerayo buyinza si kyaweerayo wabula yavuga emyaka 5 egyali giddako n'avaako ku kisanja ekiddako n'awaayo buyinza Daniel Arap Moi webamala okutuula mu meetings ezo ezaaliyo Daniel Arap Moi ate naye yavuga emyaka emirala okitegeera n'alyoka avaako ffe tugamba now ati how are you going, how are we protecting you, that is it titwagazi nezaba Jerry Rawlings wabula wadde procedures ezitya zezimu that is the trap yenjagala mujegendereze nnyo nga temunayingira dialogue eno musooke musome ku Jerry Rawlings yakikola atya okitegeera njagala mwetegereze ku Daniel Arap Moi kyali kitya tuyinza okubeera excited we are going in dialogue what bagenda tuwa obuyinza babutuwadde batya we want it now kubanga it is a new Uganda now nabagamba nga tebannakwata kanyonyi kano mukalaba kano nga tebannakayimiriza ku magulu abiri teri asobola kukyusa Uganda kugiteeka mu police endala kana akanyonyi kano kayimirira ku kugulu kumu mwaka gwa 1900 mwaka gwa 1800 kyenda mwena this one we kayimirira nga batuteeka wansi wa Bungereza okuva ku ne fulaga baji designinga batuwa bikala bino byokka bye batuwa naye akanyonyi kano Abangereza bibaka kuba mu fulaga ya Uganda kano ku Union Jack we symbols we bateekawo nabagamba for as long as this crested crane is like this tosobola ne obofa for as long as this crested crane is like this tosobola kukyusa Uganda nojiteka mu muguni mu communism you cannot tosobola kubanga ki Uganda is a democracy 1962 kati go nawe nanonyo kukyusa Uganda ng'oginonyeza mu 2025 2026 omala biseera Uganda ekyuka okuva mu 1894 up to 1962 wekyukira nabagamba history yakyusa essaawa eno gye mulaba opposition nga buli omwaka nabagamba nti His Excellency Kyagulanyi senga anakyusa eppeesa erya KYPPP
eyo alliance gye bakola senga anagikyusa buli omu agenda kuwoowoola omusajja alinga ngeyawulira video yange n'alyoka akwata effeesa n'alinyiga kati mubalaba buli omu akaaba Basumani basalibwa mbawulya Kyagulanyi lwaki yefaako yekka lwaki atukuba ba Muhammad Nsereka bamuvumanga nga bakimanyi nti banamuvuma bagenda muleeta mu bargaining kakati omusajja n'agamba kansooke mbakube n'akuba ku mutwe okitegeera kati bawoowoola teri dialogue nkiddamu teri alliance olaba manvuuli kola booti tikinga manvuuli yoka it is either manvuuli or umbrella kwe ebiri byotikinga mukitegeera Teddy okitegeera simanyi lwaki ba moderator bange temwina kyakola banange awo tuli mu kintu kya 1962 democracy is at play noza you are enjoying the campaigns zibanyumira netulaba campaign nga twaye ku muntu gwe bakubye mugeri netulaba campaign ate bwe zigenda okuba nkugambye tugenda mu protest vote democracy all democrats wano nkiddamu all democrats webali and all communists webali ku side eri ne side y'aba communist etandise n'okusomba abasibe nze bino byenjagala side y'aba communist etandise okusomba abasibe kati waliwo side y'aba communist B mbadde embuze lwa data kati bwe kyogenda okukola ogenda kukwata mu nsawo yo eno ku ground biralamu waliwo n'abangambye simanyi najja ku ground nenekweka bakulu tekamba buli akantu kamwako nze saakulaminga revolution eno revolution ngimanyi nekye nina okukola nkimanyi oshigera ekigambo kiri nti kanoonye kalonde kakuume woolondera wootandikira Aisha manondera mu Kampala kati abamu abawogeze ebyo ngolo kubanga tebanda bakutrain nondera mu Kampala nonyaache busoga teri baayo nondera mu Kampala nonyaache Wakiso nondera mu Kampala nonyaache Masaka woolondera wootandikira olondera wa oyino kanonyeza gwe olondera mu Kampala ogenda otya nononyeza abalonze ejjinja teri bantu baayo banyigirizibwa kyoga abe Kampala bukabe banyigirizibwa so bana Uganda tuve mu bibuzi ne excitement. I want you to understand this revolution in Abagamba. A true liberation starts with your mindset. Open your eyes. So, nze temugenda kunda bakubya kutijja, temugenda kunda bamulale. Eze Kampala ngenda zibeera mu 100% kubanga nondera mu Kampala. President wabata azze wano, energy nina giteeka wano. Sina polling station gye ngenda kubeerako eri outside Kampala. You not see me there. Nawe bakaba parliament abaweereddwa kadi zaffe, please. Bano bamye kadi ne ba independents bazeyo ku ground bakuba enjiri ey'ekisiru. Bannange waba kuwadde kadi ye Kampala onoonya kye Nakaseke onoonyayo ki? Waba kuwadde kadi ye Kampala naku esaawa eno president ali mu Eastern onoonyayo ki? Lwaki buli omu yasaba kadi kitegeeza osobola okukunga abantu n'okomandinga abo? Oli MP we Kampala abantu b'omu Kampala bonna enjiri yabajjudde dda wagibaliisiza ne bagitegeera esaawa eno bamye kadi bagenda batambula kyalo ku kyalo batusiiga akasa okigira mwele nyini abasabye kadi mwina okubeera ne musangulawo obulimbo obwo okigira naye bakuwadde kadi ye Kampala esaawa eno oli budaka onoonyayo ki? Webale nnyo Mutesi David Musiri yazenga independent ne twawula era ali ku ground kati atandise enjiri basewanya nabazzeeyo bampuga mbala bali ku ground batambuza njiri mwe bawadde kadi zaffe muli mu kuzunga mu kamera za president zibakwate kyemugamba ebitundu ebyo teri ba commanders baayo teri bafunye kadi. Number 2 president alina security team alina media team okitegera munoonyaako ki? Lwaki temukoma weno ku ground ne mutandika ground it is about ground mwe baba kulonze nga ba commanders ku ground eno ogenda commandingira budaka. Please abantu baffe bawadde kadi bate mutegeera kya kukola kadi muzizzeeyo nga tetunakola nomination muzizzeeyo. Oli omuntu bakulonda oli MP we Kampala oli mu Serefi eri budaka onoonyayo ki? Oshigira the policy is the assignment is
buli omu walondera wakola ki watandikira walwanira olondera Mbale twalabyeko Faustine Masabe Butiru. Yes, that is his area. Jaino komandinganga yaniza president Butiru kwanga MP wawo kakati gwe oli weno Kampala naye ate nawo oli Butiru eri wa Masaba Faustine. Ate tsete twakala kubaza ate mu kirasi gupya. This is a revolution. Tuli mu bintu bino byakwetega serefi munza asinze okutambula ne president ku trail nene. You are commanding your areas of command. Where is it? Eriri dawa. Yes, nange nsanyuse nnyo olwa Masaba nsanyusiza nnyo wadde nali namuyisaamu awo eggaali neno bagita revolution. We don't have enemies. Masaba yayaniriza president ye Butiru kubanga ye MP waawo kati president wavaye Butiru Masaba asigale Butiru atambuze enjiri mushitegera atambuze enjiri ye Butiru naye goli we Kampala akasajja kasegona kali kugundi kali lidawa kali Busiro. You are not on ground. Nyendo mukungwe bakuwaddeyo. What are you doing? Ba MP banga abe Kampala muliddawa. The ground is missing something. Natambudde tetuina poster ya president namwe abafunye kadi zaffe temuina posters ku streets ze Kampala tekuli. Zentero kulaba koza Zahara Yulika. Ate Zahara Yulika nga za woman MP Kampala not much in the west. Kampala. Oshegera Kampala. Si much in the west. Kakati koma we much in the ojikwate. Kubanga already oinaba competitors bali ku ground bakoonona. We need every stage, we need every position. Bino si bya kutambula na president banange. Si bya kutambula na president. Oshtegera. Yes, ne Zahara namulabyeko. Zahara namulabyeko emachinge. Yes, you are right. Zahara Yulika namulabyeko emachinge. But that is not enough. Zahara Yulika talina kubeera budaka. Aleke abalina okukola ekyo bakikoleko. Oshtegera. Aleke abalina okukola ekyo bakikoleko. Zahara Yulika alina kubeera machinge. President lwalijje machinge bebagenda omwaniriza abe machinge. Wabula erisi bye bino ebivulu byabaddeko nti omuyimbi we Kampala agende eggulu ayimbe kulwale za NRM. Aberi bayimbire eri n'abeeno bayimbire eno. That is it. Tetulina wallahi talahi bilahi tetulina posti za Nuupu mu Kampala. Mu Kampala wano tewali. Aba NRM bataddemu amaanyi bapostinze candidate waabwe buli kimu bakikoze. Ffe tuli wali ku kamera za president. Okuva ku kansala nga we Kampala. Kyokola tomanyi kikyolimu. Tomanyi komandi yo. Bakuwadde ogenda ku commandinga battalion bweti. Ate kati ogenda ozungira mu battalion z'abalala gy'otagirira. Mutambula na president si gwagenda okuma president. President yakumibwa abantu. Buli region gyagenda alinamu abantu abasobola omuwa security emala. Komawo otambuzire enjiri ku ground. Komawo okwate manifesto ya National Unity Platform. Otandiko gitemera abantu mu kitundu kyo. Okitegera ogitemerera abantu mu kitundu kyo. President yajenga tumugondeze emirimu. Okitegera naye gwe ne mwana zetunule ebintu ebimu ne bikumalamu amaanyi n'otuna n'ogamba n'eddala bano bamanyi kiki tuliko. Manyi kiki tuliko. Before you go to Kibuku nga bakuwadde kadi ye Kampala okakasa abantu bo mu kitundu kyo bonna manifesto bagimanyi. Honorable Julius Katongole abantu berubaga manifesto ya Nuupu bagimanyi. Niyo gye mutambula n'abamu temufuna buzindalo temwogera. Just kutambula butambuzi ne mwekwata kamera. Oshigira nsaba abawereddwa kadi zaffe mu bitundu ebyenjawulo, please mudde mu bitundu byammwe, mudde ku ground eyo gye muzungira si wammwe, muleka abayo bakolagaayo. That is called overshadowing someone. Mwe olwokubanga mushininga nnyo Kampala babamanyi mubadde ku media kati mwagala muzikize n'abeyo gye mugenze. Those are the commanders abali mu bitundu ebyo. Wabalina media bate balina
those are the commanders. They will shine in the president as because they have the ground. Negoze otukubide Selefi ebutiru gyoli. Diba kuwa kadi lwaki wasaba yayo. Ostegera. Lwaki to wasaba yayo. Kampala it is business as usual. Ostegera. Kampala is business as usual. Teri kitambula. Teri. Alisi utambula ku street ze Kampala bana bakuba posters ne batekawo n'omuziki. Ku streets at least batwadde ku vibe. Otuka ku streets nga bataddawo ekizindaalo, bataddewo n'ekifaananyi ky'omukulembeze bazina bakuba endongo. Be batwadde ku vibe mu kibuga. Naye nga tulina aba flag bearers, ba councillors, tulina ne ba MPs be bawa flag. Oshitegera be bawa flag. Kati bano aba independents bano, aba rebels be ba makadi zaffe be bali ku ground and they are spreading malice. Oshitegera. They are spreading malice. Yes, babitimbulula. So kompeko Jamino mpale walile ekigundi emposte babitimbulula. But ensowe ekyusa amaaso yiyawo gyobompa. You know what? Ensowe ekyusa amaaso nga nawe okyusa envugo. Babitimbulula. Infinite class, this is what we are doing. Oshitegera, sente za mwezi zino kyezikola. Okiraba? Sente ze mwapa ze zino kyezikola era tugenda kusimbula. Tugenda kubigaba these are calendars. Kati banazijja munju. Sente za mwezi zino bino bye tukola. Twagala kalenda ne flag. Tugende nga tuzigabira abantu mu nju zaabwe. Naye nkugambye teri MP ali ku ground. Tewali. Kaye mbadde nkola ka survey kulaba kyekiganye. Ba councillors bonna tebaliiwo. Bali mu kutambula na president. Gye bali. Eno batwonoona. Ushegere ekintu ekyo. So, saba muna Uganda ina wali. Mwebale kulwana. Twongere okusabira ensi yaffe. Mwoyo w'okutegeera akwate ku bakulembeze abafuga ensi eno. Abafuzi abafuga ensi eno. Wabeerewo consensus tu kwatagane Uganda ekyuke mirembe. Ushegere ekintu ekyo. Olw'obufunda badata banaye ngenda basalangako. Ngenda kuzisanga essaawa emu. Essaawa emu eno birala mu kadata kakuvuga speed. So tugenda kozisanga essaawa emu. Then twogere mu essaawa emu. I call it that. So okusavinga kadata kano. Abakasonda kwefiiriza kwekuliwo ate sagala kuddamu kubabulako. Kubanga buli wembabulako nsangawo diversion nyingi nnyo nga babasiriwaza especially ku foreign policy. Wano ku foreign affairs wonna bagamba paka mu New Uganda. Paka omukka wegunzibwamu. Ewatali ekyo wendi wano. iPod is not about money. iPod is about dialogue. Munyiza abasajja ne mbatuuka okubasesemya be balidde. iPod is about dialogue. Dialogue siffe tugyetaaga kubanga twabakuba under democracy. Bebeetaaga dialogue. Kale national platform bagigano yingira iPod. Then number 2 kyoyina okwebuuza ani yakomyawo nimudi mu Uganda. Eyakomyawo nimudi mu Uganda yo yayagala dialogue. Sindika invite twogeremu. We call it a day. Sindika invite twogeremu. Ero sijja bavuga speed nnyo. It is the one Maureen. Alimba. Ati musanyufu kubanga yo jebaleko ya nawe jebaleko webale kudda bannange tubadde ng'endiga ezitaliko mukuumi. Lwaki weeyita oyagala kugenda ku Kanani kusabireeyo? Naye tubadde ekibubalo nga kitutta naye kansooke kusonga eri ku ddiiro weebale tumenyamenyeramu iPod. What is iPod? What is the meanings of iPod? Ngenda sooka ku bakasala ngende ku bantu
Omalo tuweyo data. Data ngenda muteekako ojja kumpa namba ya Airtel ngenda teekako omutwalo. Aha, Amina. Amazima gali nti ba MP ne bakansala abatwala kaadi zaffe. Kaadi ezo tezaabaweebwa okutambula ne president. No. Webale nnyo. Kubanga president buli. Thank you very much. Abantu bayo bali eri. President yalina okubanjula mu balonzi baabwe. Basobola okushayininga n'abantu bali eri abalonzi bamanye nti bano be bantu baffe president be yateekako ki omukono. Webale nnyo. Naye kati gwe ow'e Kampala bw'ogenda Embaale tolaba nti oba ozikiziza ow'Embaale. Bano olulimi tolumanyi. Bino ebintu byetagamu just psychology kukozesa bwongo. Baagala namba kanjiteekewo wano eno 0758861000. Okitegeera ebintu byetaga kukozesa bwongo kati abantu abafuna kaadi ng'abakansala ba MP. MP manya ekadi gye bajja ku Segona ne bagiwa muntu mulala awo wennyini woyina osimba kati Segona alemu okola ki? Segona alemu okukuba 0758861000. Kituufu genda maaso Maureen. Okiwulira kadi eyagibwa ku Segona eyatwala kadi ya Segona awo oyina okwatira ground n'omuko z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.